This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Ugandan elimu kuchanganya emyaka 5 kati nabali e London mulinde empanga Royal Regency Hall wegenda okubeera September 2025 nga Africa Band etambudde n'abayimbi mikwano gyayo ediyawe wininwaji Titus Vibes DJ Mac Pragenda kuba muziki ne DJ Waswa tuyoke celebrating Africa Band ngenjaganya emyaka 5 atamanya Africa Band oli ku bibyo tiketi ya pounds 5 ate VIP pounds 7 emeza y'abantu 10 pounds Lusamvo yakatano nga Afrika sindongo mendongo tukunga abantu be Birmingham, Manchester, Ipswich, Scotland, Milton Keynes endongo egenda kutandikira upaka kumacha teri byambozi ndongo njerere eno kusala keke Afrika yakuyima enyimba za yenkadde zonna n'empya kubanga obudde weebuli sawa emunga emiryango gikuddwawo sawundi togirabangako ebitaala zino zisikurini okubooking oba reservations kubira Richmond promos ku 0790 388 480 musanvu oba Uncle Dan ku 0745 022 musanvu oba Benadi ku 0787 973 amajegenyi Africa Band okweza emyaka 5 mu London ku Royal Regency Hall nga 2 September 2025 gategekeddwa Richmond promos ne Uncle Dan. Ensonga z'ettaka ensangi zino zafuuka nzibu okwewala katembo yo yenna duka mu Honest Estate Developers ofune ettaka eritaliiko ndooliito baguddewo estate zaabwe empya omuli Gayaza Kiwenda Phase 5 Mabombwe Phase 6 ne 7 ne Gobero Nampunge songa ne mu estate zaabwe enkadde poloti esigaddeyo ntono ddala Hoima Road ng'Enansa na Bujuuko Namusera Bugembe Namusera Phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguruka Phase 1 and 2 Wakiso Kasengejje ne Kachiri Simba Mannyo ku Lwentebe balina Nakawuka 0 Phase 4 Nesi Salutaba Expressway ate Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye amazzi n'amasanyalaze weegali bw'ogula kyapa ku mmeeza tuzimba n'okutunda amayumba agawedde. Honest Estate Developers tusange ku Martin Road mu Kampala okumpi ne roundabout ya Aga Khan ku Mankeshwa Building esimu noti 772 57 28 73 oba noti 7 57 28 73 ali luzungu kale kazungu tujikole sawa namba luzungu luzungu tugenda kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyankuno ndyepa anabuura bababbi abakyala wale somwiro mbenye mbuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo sakibwa alina guno omuggo gwa Musa white star premium detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannaye esendi bannaye. Frank Ntambi mulabye tumukyalidde mu kkono nako olwaleero wano Luzira atuzze n'abantu ab'enjawulo abazze okuba nga baagala okumulaba omulaga omukwano but above all Frank Ntambi is very happy. He's not happy but this is not atali mukungubaga. He has improved a bit ali bulungi akkiriza mbu komera alirimu enviiri bazimusalako which is buli omu kyaba amanyi
but he is strong in spirit. Nane idea empya zaali mu kuleeta nga avudde mu komera ali mwadde ku bwongo obulowooza ate wala. Naye ngera we still demand for unconditional release of unconditional kakulu nyako. Unconditional release of Frank Ntambi. Fije twagala yokanga bwogiraba kubanga ate okubanga omulimu gwokola si musango nzo boli osika nyanya si musango wango osika Rolex. Tunafe tugamba Frank Ntambi ajiweke emisango yonna ateebwe. Tuze n'abantu bangi abasinga abadde ba buntu abatwerekeddeko era nkowoolera n'abaana kujja mujje ku kooti ku Lwokuna tujja bawo kuva saawa tukero saawa meka saawa 2 tubenga wetuli twaga kugamba ate bamuleta nyanga temuliiwo so tujja kuba kooti emakindye ku Lwokuna saawa 2 tubenga wetu t-shirt no weziri yambala jikubye joli eyo era afunya kwenye chance family ya Ntambi mukyalidde bagande babaddewo n'abatumira mwenna bamwagala agamba he's very fine, he's very strong. Nera twebaza mwenna batubeereddewo those who have supported us morally atukubira ku masimu and financially twetaaga ssente ge mazima okulaba nga ensonga zitambula bulungi. So byonna tuli mu kuŋŋaanya ssente babwero wishers agamba ni mukwano gwa Ntambi also wachowadde namba emugirina oba ku namba Uncle Keisuku t-shirt no so jifuna wonna woboli nobango jambala ku Lwokuna saa 2 tukerewo abantu bangi abazze kolanga ate tugumya Ntambi in solidarity that we are with him. Yes sir. Onyecha kyagala okumbuza taata bani abazo kukyalira ku Frank Ntambi ndabiyako honorable Egomba ischaga omukyala akala okwesimba Flavia Namulindwa azze akyalidde Ntambi Faruku Sakozi azze owa Gospel Live okukyalira Ntambi tulabyewo embozi ya mega embozi mukati bonna team amawa nambemu Devikomu Dayasi bonna babaddewo ndabyewo ne Boniface Mezaya naye azze avuze ka pichike abantu bade bangi abazze okulaba Ntambi aba Facebook basingise vice president Abdul Sempi Jomjiri Bada yazze yabakiikiridde anabasalawo akali yoni pio abadde abasalamu waka tulabyeko Magaya nayaze YouTuber abantu batwanye muze Denisi struggling YouTuber nayaze waliwo n'omuyimbi wa Fashalo Music David Platinum nayaze okulaba nga ate Uncle Kuku Zubeda ate nga abantu bakyajja bansinkanya abantu banshalo shalom nga tuwama nejeje bangi nnyo jeje nibadde bamukutte aze ku komera atajja esimu jeje ntumulese mu komera but we are going back tulabe obajeje nyateebwa naye mubagalira akantu nyakasukwa badde akwatibwa kwagala kantu bamukutte olubuto ngwi bamukutte bine bikasuku binene ngwi ne basitula bamutwala naye nga ajja okulaba Ntambi otuka ali ku gate tojja esimu bajja kukwata akasuku banga Jaden emusime yabaddewo abantu bangi nnyo abazze ndabye hataka naye yazira yenyo yakadda mu Uganda naye yazina agamba abantu bangi swa bonna kumenya naye nga abantu bangi ne mukyabazze alabe ku Ntambi. So waliwo badde ogambira nti omuntu eyandize okulaba Ntambi yandize naki asuubire ki ajja mu komera okulaba Ntambi osobola okujja n'ebyokulya ebikalu omugaati soda amenvu oba ne ssente enkalu naye tojja na mmere enfumbe tebagikkiriza naye nga Ntambi gyali Luzira Kampala remand yawonye ssente z'omulabe twala mujje mufule komera bize mujje nga muli bangi statement benga tugikola ngewera amanya Dayas Walugembe abasinga bakozesa lya mulangira ya tuvude wano mu komera Frank Ntambi tumulabye tali mu mbeera mbi ye ng'omuntu atulaze nti embeera gyali musimbi n'atulaga nti nno yali ready okusavinga paka Olwokuna ne banamuza takoma Olwakuna era nagamba ekuba terina muyisa bubi kuba tebanamuyisaako bubi naye nze mpozi kyenyenda okusaba kiri ekintu kimu ndoza bwavaayo tutandike ku kya unity tuyunitinge tubeere ekintu kimu. I think ndoza we tubeera nga tusingane luli twabadde wamu kino twali kisolo ki aminga nga fena tuli wamu bweba bwavaayo bwati ndoza kye tuba tutandikirako tusobole okuba nga fena tutambulira ku mugendo gwegumu kuba ekigudde ku Frank Ntambi it can happen to any of us kuba buli kintu kitandika mpola nekiryoka kijja nga kyambuka paka kuki tomanyi ddi lwe balikola kinga obeerawo mu bulamu nga tomanyi nti enkyo ojja kulwala nokeera ku makya tomanyi ali eyakulaba nga ayagala kukola ki kutuusaako kintu kyonna kuba omulimu gwe tutambuliramu
buli muntu akozesa mutwe gwe naluddeko abantu bagamba abantu mwogera nnyo kale buleka abakwate nedda ekintu kye bayita okuwa analysis okozesa mutwe gwo bwe mba nga ndi ku sayidi y'ono kitegeeza kyenjogedde ku sayidi y'ono ate ku sayidi y'ono kigenda muyisa bubi ono kyenjogera ku sayidi y'ono another party kigenda giyisa bubi so tewali nsobi yonna Frank gye yakoze yabadde ku sayidi ye gye yaweereddeko opinion ye omulala n'agitwala in a different direction so there's nothing like bad kye yakoze naye gwe kyatutte obubi kuba eri sayidi endala gye yabaddeko singa ye yabadde ku yono yoli n'agira era oli ye yandimututte so just let's unite tuyunatinga ekyo kitu kitwalire wamu I think ndowooza mwatanze dokikolako kyetuliko saawa zino kati ekisinga obukulu kyonna Frank Ntambi kuvaayo ku Lwokuna nga 28 ayagala justice era kyobula t-shirt ezifuluma ziriko justice for Frank Ntambi not free eyamusibe waba kye yabadde ayagala kabeereyo but we want justice kyekisinga obukulu mu free mubeera muli mu kulwana kulaba oba amazeeko batamazeyo mwagala aveeyo but justice afune obwenkanya nti ekintu wekiba nti kyabadde si kituufu oba guli aliyirirwe kibayita justice naye waliwo mba mugamba free mufa aveeyo oba kitya aveeyo buvi oba how naye we asking for justice ebeerewo yes ontadde ku Kasuku live channel kyasinze okulabibwa mu nsi yonna sajja w'amaanyi oyo w'amasannyalaze nnyo eggwanga lyongedde okwagala Kasuku ne MC Mayor must shine ate Frank Ntambi andi Luzira must shine naye yonna gye kiri tuvuddeyo njagala kulisa bannayuganda mwenna abasobodde okutuukayo okulaba ku Frank Ntambi kiro nno kyongedde otulaga ti Frank Ntambi abadde n'emikwano si mulimu nti agubadde mu bubeezi wabula agukoneddemuko n'emikwano bw'otunuulira ba YouTubers bonna ekyenjawulo kiriwo nti tebannonye kantu kubanga teri akkirizibwa kwingira na kamera mu komera kitegeeza nti bazze kulaba Frank Ntambi obulamu bwalimu sijja kugamba nti bweyagaza nnyo kubanga ekkomera teri yandisiimye kulibeeramu wabula kyenjagala okutegeeza bannayuganda nti Frank Ntambi yeetaaga ssaala zammwe ekyokubiri n'oludda luli olugambibwa okuba nti lwe luli emabega w'okusiba Ntambi tukkakkanye obusungu bino byansi kyoyagaliza muka kitawo mwana ttumi ndo kisinga omuganda agamba lutta nnyoko oyinza okulaba ng'ekintu ekyangungu naye si kintu kyangu mu ngeri emu oba endala obukyayi mitima gyaffe gitowolokoke ffenna kubanga Ntambi kyemmanyi kati ayize ate yeetowazizza kyokka ate mu ngeri y'emu era ne ku sayidi eri namwe muyinza okuba nga kyemwakoze nakyo tekirina makulu manene nnyo gali mu ekyo omuntu bwekuba kumubonereza akaseera k'omuteredde yakukamala tewali nnyo kyamaanyi but as long as musajja waffe mulamu ayongedde otulaga nti akyali strong ze ndabye akyali mugumu newankubadde omutwe enviiri zo baaziggyeko gulinga mumbwa emumbwa zino ezigaba oluzaalo twegwa Ntambi bwengulabye manye muntu abeera n'enviiri n'ogamba Mukama Katonda naye munnaye buba kuggyako enviiri ate gulabika bulala yonna gye kiri Ntambi waffe gy'ali ekyenviiri zijja kuddamu zikule nze ndi mugumu ajja kuddamu azikuze mpozi ng'olina kyongamba ekirala kakati tugenda kuzzaako olwokuna tugenda kubeera mu court of course fogwaffe gwa kubeerawo mu kooti abeeteeseteese endagamuntu tubeereyo buli kimu tweyimirire musajja waffe ave mu kkomera ate tusaba naye mukulu lwero lwakuna nsaba mukwano gwange Jeff kubanga ddala gwo kirimu kakkana toteekawo mbeera kiggwe kubanga Frank Ntambi era ajja kukolayo ate point omulundi omulala ate ube ng'oli ku sayidi ye ze nyina benyiiziza mu analysis gwenkola naye ate netubaako ku analysis emu gyenkola ate netukwatagana so bino byansi kiyinza okugamba sebo omukulu nambe Frank Ntambi omulabyeko mulabye talina buzibu the youngest professor the juggernaut amanya yagewa mangi naye ndaba gakendedde amanya yagewa ninga yali mu mbeera akyo embeera gyali musimbi naye komera teriba mu mbeera nnungi gwe n'omulaba naye ali mu mbeera nnungi mu basibe banne si muffe kakati naye nga twagala kulwana tulabe nga afuluma n'abantu abasobola okutuukirira ku Jeff okwogera naye bayogereko ko naye tulabe nga avaayo ndowooza kyenyiza okugamba wabula nze bwe njogeddeko ko naye aŋambye talina buzibu na Jeff ne Jeff nakati nankwadde ali mu kkomera era tamuyinaako buzibu era bwe basinkana beesikako mu mukono kubanga agamba Jeff yakozeseza amateeka ag'obwebange agamuweebwa constitution okumuteeka mu kkomera nga naye wayinza okwemulugunya ku muntu omulala n'agamba bwe yakola ensobi asaba Jeff amusonyiwe
ye tamuyinaako buzibu tenesi yonna Raj tagiyinaako buzibu ya kyekyo kyangambye so katulande olwokuna tulwane kansubire nti ne Jeff ajja kuba musonyiye tebijja kalubanda ndowooza omukulu sebo wanyi baba mufuddeyo okulaba omusajja tuvuddeyo bulungi nnyo omusajja tumulabye Frank Ntambi ali mu mbeera ki Frank Ntambi okutwaliza awamu tali bubi ekizibu kye bafunye ng'amateeka nti bamusazeeko enviiri ze bamusalako enviiri era naye nga kusinzira bwali tali bubi nnyo era tugenda kukola kisoboka kyonna okulaba nga ku Lwokuna tugezaako okulaba nga avaayo adde waka ate akakalabye emirimu gye yesebo kale ku Lwokuna kyekiddako Lwokuna ekiddako era tugenda kukola nga amateeka bwe galagira kumusanga wa ku mukooti kubanga lwe bamuzza mu kooti amateeka nga bagalagira tusaba ebbeero yaffe gye twasaba kuba baaga balina ogiwulira ku Lwokuna olwo kati banaba bagiwulidde abamweyimirira olwedde twabiteekateeka dda naluli byaliwo tuweeyo okweyimirirwa okusaba okweyimirirwa era bamweyimirire kye tugenda okukola sebo omusajja omulabyeko jagana nti amanya takyagajjukira kano kaki microphone yogerera kalinga egundi ya ffene kasuku alemedde okulonda ebintu kwa naye naye alondalonda gasiya kati okwata ojjakawo omuntu akamire ng'agiyita mpeke jagana nti ali sinagana nti kati ali sitagana nti naye nga mwebala okujja so katusaba ku Lwokuna tusaba kooti ekkirize okusaba kwaffe bamweyimirire akomewo nze nja kusaba n'omukulu kampu y'omukulu Jeff Kiwa bakendeze ku busungu ensobi zikola abantu balamu so ayinza okuba nga yategedde ensobi ye so nja kusaba this time around bamusonyiwe bamweyimirire tukanye kubanga tuli bawamu ffenna tuli banna Uganda tuli baana banda ya Nakalama waliwo ebiyitamuko ebirumira kubagamba biyita ekiro so nze nja kusaba kampu ya Jeff Kiwa emusonyiwe kati ayize ne bannanga abalaba naye tukola omulimu guno nabo ndowooza tubeeko n'ebigambo ebitubikomya naye nga ye omukulu gyali mulabye omutwe gwamusongodde kofiro oba akayiribyewa twetugezaho okumusaba akantu akalemedde naye nga kyemmanyi ndowooza ku Lwokuna kooti n'abekkiriza nemutandika kutulako mu spa bamunyigenyige yakumutwala mu kubyana bimunyige omutwe bigutereeze bulungi ogwo ono ye mwami Duncan ow'Emityana mune badde basinga okuguluba y'enviiri akyazirina naye nga tuva kulaba muganda waffe Frank Ntambi naye embeera gyalimu simbi musajja anyirira omutwe bamulaze ne fashion y'omutwe gyalina ossala omwana agenze n'alaba omutwe gwa Ntambi abadde amanyi kaleku tekukyali adde kaviiri n'akamu n'akettondo naye nga tujja kusaba tukkirize tugaane abaganda baffe bajjeefu ensonga zino bazikwate mu ngeri entuufu babe nnungi muganda waffe asobole okuba nga avaayo nkakasa nti aboneredde n'ekyokubiri kino kikulaga ki muganda wange kibalaga nti bayoutuba mulina kuba bomu okitegeera buli bwolaba kino ekintu nga kizzeewo ne mukwatagana ne mulaba nga mwena musa kimu kitegeeza tulina kuba bomu okitegeera nti oba osanze ab'emboozi mu kati n'osanga Kasuku Live n'osanga baganda baffe ba Shalom okitegeera kiba kitegeeza tuli wamu kati n'olwekyo nze nsaba ekibaddewo tusabe Katonda ku Lwokuna kisobole okuba nga kiggwa muganda waffe adde ebweru adde mu kunyumira obulavu bakoye najje njagala omutwalako waliwo bisipa biri eri waliwo ebyana ebyamabina waliwo kisipa kyemmanyi kirina ebyana ebyamabina gano aganyenya bwegati kati bwava eno mbadde nsaba mwena ebyo Kasuku byagamba simanya ebyana byamabina akkirize omusajja bwavayo bw'ati amunkwaseemu olunaku olwo kuva ku makya mpaka wungeezi waliwo ebyana byamabina bye nabbuukinze nga bigenda kukola ku muntu ogwo musajja wange Ntambi era Ntambi bw'ova eyo jangu tugende wali eri saagala kwogera linnya lyawo bayinza okukulondoola ne bajjawo njagala ojje wekka ebyana bikunyige aye no binyigisa mabina Frank Ntambi ali mu mbeera ki Frank ali bulungi Frank ali bulungi talina ttabu Frank is okay
azaamu amaanyi batugambye akomutwegwe bamusaze enviiri ye omutwe gwe munene nnyo Frank aliko omutwe badde naludde okulaba omutwe omunene bwe gutyo mu kifo kimu naye banna tubeereko n'owaffe nange nga Frank ali bulungi bayoutuba bonna ne babloga bonna babaddewo okumulaba so tukyebaliza Mukama Katonda nti balaze ekyo bakiyita batya ekyobumu bakiyita bakyobumu solidarity naye nga bambi azzaamu amaanyi bambi mugumu naye yayize empisa Frank alina empisa alabye ebintu bingi ayize ensi bwaŋŋambye alabye ebintu bingi era agenda kukomawo nga talina ku muntu yenna ttabu olwokuna ajja mukooti saba Katonda bamwe ebbeeyi ezimu ezijjayoko obutuufu bw'ensonga eyo kati butategeragano bengeri gy'ovunuddemu gwe point gye mba njogedde kubanga Ntambi ensonga gye yayogerako ayinza okuba alina angumu yakola ki kati buvunaanyizibwa bwo gwe naawe okunnyonnyola olusi tubabuuzeeko yakiikanga emu embazi mukati mujja mutubuuzeeko ano bannaffe munnamikyana munnange lekavuga mmotoka so kubaza abadde bazze okulaba Frank Ntambi okay embozi mukati yonna so baganda baffe mikwano gyaffe mwenna mbasaba tubeere bakkakkamu ate tuleme ogiweerera muliro kubanga oyo oli ali mu komera ate ffe tuli wabweru ebigambo bibeere bikkakkamu tubeere bakkakkamu notantiiru ku lwokuna lwagenda okukomezebwa mu kooti essuubi weeriri ajja kuvaayo baleta akazindaalo twegatibwako wano aba embozi mukati empale newole yakunyumidde oyo notafugika aliwa mbonyebonye naye ekyana kigambye waye kigamba nti ono banamulya ku Yidi ku Christmas nga gwe namba emu wali muzeyi mawuuno dankani munnamityana dash tubadde naye bonna badde bazze kulaba Frank Ntambi omusajja mulabye musanze mu mbeera ki musajja tumulabye tabadde mu mbeera mbi naye nga bwomanye komera oba oyagala okubeerako ne banne ebweru naddala nga tolimanyidde nnyo kubanga waliwo bali abaziba emisanga abamanyira nti emyaka 2 ali mu komera naye kati omukulu nga Ntambi abadde akola emirimu gye Bena mu bingambe bigweyo. MP yandigenze wali tukwata luwa yakanwa kawali. Bana ebuwe gomba oli tagambe mbuze ndi munene lwaki negata nabo. Dino sibi abanene tebyeta. Wa mwitu ko mulimu abantu munene. Gomba Flavia. Mama machongede. Gomba Shamimi. Gomba kula jangu. Flavia teriyo na watu. Gomba twabadde muntu. Ovuganya nani? Odana kwezi. Gomba deri muntu. Owaye. Kulumba fulu fosi Gomba. Gomba. Gomba bagenda bakwatira wano. Gomba fulu fosi. Ekyo yakikoze Ntambi agende ku kintu okwegatta. Kiyinza otukolera nga twegasse nga faawo kola ebintu bino. Yes. Kijja tukolera nnyo era kijja kuyambako nnyo kubanga olaba kati ekyatuuka ku Frank Ntambi leero enkya kigenda kutuuka ku mulala. Shalom, I'm not saying kyatuuka ku ggwe naye leero Ntambi enkyanze oba ggwe. N'olw'ensonga eyo bwe twegatta awamu ne tukola macha tulina wujja ne kati engeri eriwo technology yaliwo ba bloggers bangi ate bamaanyi mu ggwanga n'olw'ensonga eyo obwegassiga emaanyi twegatte tomanya leero lwoli ekyolinza okubeera olulwo era nze ekisembera ddala munnange yes mwena abaziba ba Frank Ntambi ali Juggernaut mbadde ndowooza nti ali Stagnant naye nangamba akyali Juggernaut ate kuli basaze Frank munnange basaze Frank enviiri naye tumusabire agenda kuvaayo era mwenna aba well wishers mbakowoola okujja ku Thursday ku kooti inshallah ajja kubeera nga abudde ate akumu munnange atambuza emirimu gikoze komera si lyangu aluzinze pounds nga 40 mu nnaku ezi akoze naye nga aŋambye Shalom tibakyala be nanga akingambye kyabakyala be bakwasa
tukolaganye nga ngenda balabirira n'agamba kusize ngozi w'ebintu ebitali ku mutindo kapa tuziwaze ade byenyanja so wane twadane weche Luzira nga chaje ko Frank Ntambi fenna tukasuka nona lebo abantu bajukize Gomba is constituency 226 mugumu MP adako Mary Flavia namulindwa era tujja immediately nanjireta olufuna kadi bwe papa umbrella nyongere bagamba nti Kyagulanyi Robert Center mu kubauti kwa 226 president wa Uganda adako people power expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. Luzungu kadera zuku tujikole sawa namba Luzungu. Luzungu tugenda muza kujerera kutoka ntoko ndimbuzi nyepuno alabura babaddi abakyala wale somuyomba inyembuto katonda ya kyembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo Shakibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista pipia mu detergent waliwo wanangali ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange